nebaza kitange kubanga yafa mangu kubanga taba kufa mangu sandibadde kindi ogambye otya wangi Apostle Joseph Serwadda owa Victory Church eri mu Ndeeba akiguddeko omwami Alex Mukulu amukutte ewaluma naye nga muri mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muri bulungi yonna yonna gye musinzidde okulabira tanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meran K News liking eno video sharing commenting tekako notification bell ako akade wentekayo video obelenga togisubwa naye kansubire muri bulungi yonna yonna gye muli okulabira munange Apostle Joseph Serwadda yabaddeyoko n'olukuŋŋaana eyo ku church ye ku Victory Church eri mu Ndeeba munange ne bakyaza omwami amanyiddwako nga Alex Mukulu ono awandika emizannyo gino emizannyo gye bazannyira mu theatre muwandiisi w'egyo emizannyo era agiruddemu era n'abamu mumumanyi yaliko mwezi empaka zayolesa ekitone nga y'omu ku bajajezi naye nga mukambwe bitya ndowooza kati abasinga mumutegedde yoyo omwami Alex Mukulu so munange bayogedde bingi nnyo ngenda kuba mbalonderakoko ebimu ebitonotono byewandiise key moments oba byewandigambye ebyasinze okukwata abantu omubabiro so munange ekisooka yavuddeyo n'agamba yeebaza Mukama Katonda kubanga taata we yafa nga ali muto mwe mubeereeyo ne mugamba bannange singa taata wange akyaliwo ne musaba Mukama taata kuuma bazadde bange kuuma taata wange yawangaale biki yavuddeyo n'agamba yeebaza Mukama kubanga taata we yafa ng'akyali muto buno kubanga taata waabwe yayagala nnyo basome ng'ayagala basome nnyo ebyo ebyokusoma ennyo ate nga ye tabyagala taata we yafa so ebyokusoma ne bigootaanamu era ye kyamuyamba okukuza ekitone kye ekyo ekyokukola emizannyo okuzannya emizannyo okuwandika egyo emizannyo gy'omu theatre bukyamuyamba okukuza ekitone kye nga taata we amaze okufa so ekyo ekintu abantu bangi bakyewuunyiza nnyo ekirala yavuddeyo n'agamba mbuno ye tayagala ezo sente nnyingi mwe mubeerereyo ne musaba Mukama taata tuwe sente nga gawale kole kino na kino ye yagambye tayagala ezo sente nnyingi nnyo era abantu bavayo ne bamugamba egyo emyaka gy'omaze ng'olimu ebyo ebya theatre ebyokuzannya emizannyo ebyokuwandika emizannyo lwaki tolina theatre yo n'agamba nze ebyo sibyagala njagala kubeerako n'obusente awo nga butonotono saagala kubeera na sente nnyingi kubanga zindalula mbu sente nnyingi zimulaalula wadde nga ba social media innos baavuddeyo ne bagamba mbu alimba bwe yagezaako afune sente nnyingi ne zigaana kati alina kwogerawo atyo nga yeekwasa nga yeegumyagumya naye ebyo byonna alimba sente zaamugaana mbu kyava avaayo n'ayogerawo atyo so munange n'ekirala yavuddeyo wano bannange yakutte Apostle Joseph Serwadda ewaluma yamukutte mu bbwa Pastor Joseph Serwadda yavuddeyo n'amubuuza bannange ki ekizibu kya Uganda kwegamba ate mulowooza teyalumbye President Museveni indirectly yalumbye President Museveni indirectly ate jjukira ye Pastor Serwadda muwagizi wa President Museveni muwagizi wa NRM n'abapastors abasinga waneno mu Uganda abalokole kuba baba bagulawo zikyaki zaabwe bayita President Museveni ebiseera ebisinga yabeerawo nga bagulawo zikyaki zaabwe era bye yayogedde awo munnange ye Apostle Joseph Serwadda biringa ebitamusanyusiza era yavuddeyo n'akola ne disclaimer n'agamba ebirowoozo byonna n'ebigambo byonna bye muwulira waneeno si bya kyaki nga kyaki oba nga kampani ye jjukira alina Radio ne TV era byabaddeko ku Radio ne TV n'agamba era si birowoozo bya kampani ze bya kyaki ye bigambo bya muntu kinoomu
nga Naye Alex Mukulu. Tegedda kuba mbalekerako eno video mubirabe bitya we byabadde eyo ku zino ensonga. So video eno kambere nga njibalekerako naye nga mbeere bulungi. Mweraba. Kiki ekituleetera okubonaabona mu Uganda? Tubonaabona ki? Butaba na driver amanyi gye tulaga. Omanyi ebirowoozo byonna bye muwulira byabo ababyogera si bya media house. Omanyi kintu kizibu nnyo okubanga olina driver mu motoka yo naye nga tamanyi gy'olaga. Owulidde? Ate ekirala ekisinga obubi nga ye gwe baatumye akutwaleyo. Nga baamutumye akutwaleyo. Abaamutumye nga baamutumidde ddala. Naye nga gyakutwala tamanyiyo. Ate gwe nga agenda gwomanyi gy'olaga. Ate gwomanyiyo kyensonga lwaki akunonye. Kakati driver akunonye naye ate gyakutwala naye tamanyiyo, ate naawe tomanyiyo. Kyekitubonyaabonya. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti bw'obeera mu paaka nga tomanyi gy'olaga, abantu ne bwayita nti kireka wa jindi ebyo tobifaako gwe kuba gwe tomanyi gy'okola ki. Kakati bakubuuza olagawa. Abalobozi ge tuwulira mu paaka kireka gakuyita omanyi weeyogerera ekireka bbanda kati egu tegalina makulu gye tuli. Bw'oba tolina gy'olaga tegalina makulu gy'oli. Tegalina makulu. Era kyeŋŋamba nti omuntu atamanyi gy'alaga tabula. Uganda ekyali mu paaka. Abantu bangi bayitawo, n'ayita mu ddeeno, n'ayita mu ddeeri, Nuupu ayita mu ddeeno, NRM mu ddeeri, DP mu ddeeno, mwe mu ddeeno, kireka biki byonna. Kakati ne tubeera omwo nga tugamba tulaga kyova olaba abantu bagamba mbw ensi eragawa. Bonna bagamba ensi bannange eddawa. Kakati gwoddawa. Ye driver addawa. Okiraba. Kale ebyo bye bitubonyaabonya. Twanyumyako nakugambako nti omuntu yenna anaavaayo n'akola ekintu ekiri unique. Abantu bajja kumugoberera. Tujja mugoberera, tumuwagire, tuleme okubonaabona. Kubanga bw'oba omanyi gy'olaga toyinza kubonaabona. Bw'oba omanyi nti ngenda Masaka mayiro 8, ekinanda tezikubonyaabonya kuba omanyi olina okubeerawa e Masaka. Ekinanda tekikuluma. Kimala kuwera nga tonnatuuka. Ate bw'obanga okutta ekkubo ffu, ekinanda kikuluma okufa obufi.